Gasimbagane-Rwomushana-Kati wano ku Radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebali wonna w'osinziira otuuliza twebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane-Rwomushana-Kati. Nina John Kakande, nina Charles Rwomushana, Muwanga agenda tusanga Haruna Kanaabi akyali mu kusima muwogo gyali naye ndowooza ajja kuba atuwulira ampuliriza. Nnaku z'omwezi 24 August ne guno omwezi guweddeko kitegeeza nti omwaka gugenda mu kwota esembayo oba the last third of the year. Bano abakwata peni ne bawandiika bye balikola omwaka bye balikola ki kati wano olina okuba nga wamala mid-term review wa reviewing anoga nti you say the organized gwe tolimu arenga nyina peni ne kalamu wano olina okuba nga wa reviewing n'osalawo oba weesettingira targets za wansi oba wasettinga za waggulu nnyo kakkanyeemukko naye nga gw'omwaka tugutwaliriza. Charles, buza abantu abatuuliriza abaagalwa naye tukusinga nnyo ebimyoyo emirungi Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Nkulu Kibazo nkujjukiza n'abazadde bonna ate okusinga nnyo bamaama abonsa nti abaana baafiirawo mu kasasiro nabo baana mubazaala mubakaabire tukaabe nga bwe tukaabira abaffe n'okusingawo. Ampuliriza Gasimbagane-Rwomushana-Kati. John, buza abantu bannaffe mwena batuwiza enkyaleero mbalamusiza nembebaza okuba nti muntu wesiga ate muntu w'obudde. Bannaffe abasimba namwe mbebaza okuba nti muntu w'omukisa guno nate tuzikomyewo. Munnaffe oza ali ku muwogo tabe kukama kama ye muzibu okugo naye omanyi oli okubanga Kibazo akoze bibiri. Kibazo akoze bibiri nja kukiyiga. Kibazo akoze bibiri. One, asiimye abakola naye watuuse ku Kanaabi yoli ali mu mining naye kya mining is cassava not gold kama kida kyonka kusima kama muzibu okusima ndowooza gwaliko naye kati musabire ebintu bitambule bulungi. Ampuliriza Gasimbagane-Rwomushana-Kati. John, amawulire ebintu bingi byendabye mu mawulire nja kusooka n'ekisinga okukwata ku bannayuganda amawulire ag'okunyuma bunyumi naye ate eriyo agakwata ku bantu. John, semberera omuzindaala bawulirize eri bakaayanyi tibakuwulira. Minisita Nankabirwa nja kwogera ku bisembeyo. Nankabirwa yagidde nti abakyabba ab'emmotoka n'ababodaboda ng'abaseera amafuta mweddeko oba se ekyo ajja golola omukono okwo kulagira oba okufaanana ng'ogwa Rwomushana. Kubanga ekiragiro kibeera sente noga nti amafuta mu Uganda tegasukke nga sente bwezi. Yaga nti awajja okudda lowo kampuni bbiri ezikyalina muntu omunene naga nti kasijja kuzoogera mannya naye bwe banaaba tebakyusiza nti naye tega amafuta tegandisusse 5,000 kakati fe ababeera mu National Park kasita empologoma ebogola omala tekyakulya naye nesirika nebeera mu kasakeeyo sebo. Era waliwo ne Minister wa Education nabye nga atongoza enkola bagiyise digital platform strategy something some digital agenda strategy de bagambye nti bajja kukkirizaako ebintu nga amasimu n'ebirala abaana bakkirizibwa okubitwala mu masomero mu bibiina babikozese kubanga tekinologiya wa mugaso nnyo naye nagamba agenderako obukwakkulizo sizino simu zammwe zemuteekako kafankuna yenna ezaabwe ezijja kuba special nazo tujja kuzirindirira. Ekyo kyatandika dda ekyo kya digito nga universities tezikukkiriza kugenda mu bigezo okukola ebigezo ng'olina essimu
inazo abaana batandika okuzikosa naye nga bakopa. The idea was there but in the negative. Ekyo nantandikideko ndowooza kwe kufa kwamu n'amateeka eyali atone general omukulu Kidduma Kubuya Apollo omunabulemeezi yafudde era n'atenderezebwa nnyo naye nga nti ensi eno omusajja bwe baali bamugoba okumukasuka mu ntaana saawa yalina omwamu amugamba omusajja mwesimbu niye bw'amaze okufa ne mumwogerako ebirungi enfaafa ne nga nti bannange lwaki basima bagenze omusajja akiyimba sebo omubaka waffe Dubai ali mu Matiga omukulu Mayiga yakomyewo bamuyiseeyo akaaba UAE nasomye the best Dubai nabenga akolima atubuulire Zara yali waani nanyini yamwogedde naye wabanga wali omuntu nanyini yeyogedde bwanga wali omuntu akyasinga mawulire yase bibaddemu omukulu Major General Abubeka Jeje Odongo n'agamba nti nze Alhaji Mulamba muyinza okungamba nti nagula ebintu bya kasino bintu si bya kasino bino ebintu bitwala ku China ekkolero lyabazimba ewaabwe eyo gyabitwala for money power management. They have nothing to do with the casino. Nze Haji Mulamba asobola kugamba ogula obusajja buli si bugezi bwatunuulira ebyuma ebibala engalo ebyokiyinga engalo ne bijirabanga roulette table naye tinagamba ekyanewunyisa n'agamba nti omanyi bwe byatuuka ku kitebe kyaffe bali ne bagamba nti bakabagezeseemu bagirenga bakozaako bebikola nengamba ti ate ebintu bigenda amuliye amuliye I think that is a defense lawyer. Defense lawyer is the point. Bagula pads no I bazgula ba MPs. Tujukira. Uya tanko kwira tanka ni Chinese. Mu parliament mwenyine. Because buno bunanka nizo pads no wali mu Chinese. Usobora ogambolinga. So bire ebyuma ebyokuyingiza amengalo okwatanya akereye teso ngoze yo mukyalo nayo bagunjifu bwa maana masanyalazi wegali. Uyizo okuzukozesa the other way around. But the larger issue is oli omwana alete ebyuma yomugezi nnyo. No bismuggling and ebiyingira mu Bwarabu. No biyingiza mu embassy. No funa clients. It's the hardest part is to organize clients. Abaze as if they have come to the new passport. Ne bambuka wago ne bakuba. Omanyi John nina gye nalaga. Nga bw'oyingira wano bwoti ku street olaba edduuka litunda ngoye ennungi litunda biki ng'emabega waali eriyo omulyango kati nga bw'ojja bano bakwetegereza n'olambula n'okola otya nti ono client waffe nga bakuggulira ng'oyambuka nga waliyo ekibaala waggulu eyo nga kizibu nga buli kimu mu kibaala ekyo gye kiri naye nga sound tefuluma ku street yabo kabali waggulu yaba abali munda abana bazagula amasaati naye bala bagenda negamba katonda enseno naye eri wamu wano nenga wali bayinza n'okuguzaawo omudaali emirimu gya embassies waliwo omusajja yampa ekipapula nga kiraga results of uranium ate yantwalayo yali nga naye results ezo bwozirabyo alina ekipapula nga they looked genuine nze ngeenoonya of course bana kyabyali bifeere eventually ngeenoonya abaguzi nenfuna omuyindi duuka gye yantwala bwozirazo neziri what ezituna makompyuta bikiwo ozirazo ziri very innocent but they are deep intelligence operations omukulu oyo bw'otamukomeko ajja kwogera ayogere sebo simbaka yekali mwezibu wali omulala we Canada omukyala mwamukomezaawo omukyala naye bamutise yazenga na Abakanada bategedde batya nti yero ya NRM ate nababye mawulire nga bawandise nti ne batabani be babadde bazibu nnyo
mukufuwe mukunywa omwenge n'ebirala nakola effujjo nga tubamanyi nti si Uganda FDC sebo ekulemberwa omulodi balangiridde ne bagenda kugi winding up kusatulula kugisana kampuni bwegwa mugi winding up ebintu byayo ne mbitunda bana bigabana kati balangiridde nti myezi 6 baagala ebenga tekyaliwo ate betekewo endala ebintu biryawo nenda bapowa nga afumula bingi esimanyi ng'ekyo byatambulamu ne powa yanimpadde omulimu kubanga ebyo ebimu osirikawo n'oleka ng'osirisewo obusirisi kano kajja kunyumira omukulu Dr. Joseph Muvawala National Planning Authority katuukiro alemeddeko nti ettaka lyonna eriri aido baliteekeko omusolo banyinire bategeere aida balyejjeko oba bategeere nti ekyobugagga tebateresaawo si kyakuzanya. Ekisooka nti Muvawala tategana ekyo tagenda kiyisaawo nengamba abalina square mile z'omulundi guno nti omukulu alina square mile egomba lyonna alikozesa kubanga oyinza okubanga onako ente 10 ente 10 nga zisaasuukira buli wamu naye tujja kubala nti weetaaga ente 10 ku square mile yagusolooza ajja kuteesola ekyokubiri asobola okwewawo iva bulijjo abadde ate munange weiva lagambye era mawulire bayaba babawawo iva nimbulisigala 2 trillion ziwaived mu waivers sebo ndowooza bingi n'omusajja atebezebwa yattewa endiga Lwomwa poliisi yamaze naye kwolwo badde musiimeeko mukulu Ddamulira akoze omulimu mukulu Ddamulira yamukutedamulira kubanga nibanenga nti omusajja ono yabulirawa naye Ddamulira yamunoonyeza n'amujja gyaddeyo 10 si lwa bidongo musiimeeko naye waliwo eddala gulero yoresa kibazo siimako ate omusajja oyo mumanyi Ddamulira mumanyi musiimako naye amumanyi waliwo gulero eddala lyoreseeyo eryanibadde number 1 nti waliwo ekisaawe ekyamaanyi ekiringa nambooli obunene kyebaguddewo katako bukedeya kyabadde wiiki balinga wiiki eri ekyo mubwirigegennaka kujjako palamenti gyemanyi nti bakyali awo palamenti eyolekedde eggulu sebo naga eyolekedde eggulu n'ababaka bannasenyonyi banagenda asenyonyi ate bamuyise mu lutuula lwa commission eggulu parliamentary commission naye egenda kutuula ggulu ate badde akaaba tetuula tebamuyita kati bamuyise niye yagamba nti abirabidde ku social media kakati olinda bwatuuka ggulu n'ogipostponinga ate nakubayo ku nkomerero ya sitting ya parliament si ku ntandikwa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjuya John Kakande Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi Peter Lwakasonga ke John kayogeddeko wano akamuvawala mbadde mpulira akamuvawala nali wano manyi be nafuuka chairperson wa Buganda Caucus waliwo debate nene nnyo tibagenda kwamindinga etteeka kutaka kyova bw'oba olidinga abantu olusi tokozesa nnyo maanyi bw'oba olina omutwe ogulu-sharp najja nano nenkibaga nti tebakyasobola kikola ekyo ekyo bano abafuga kati bano Barwomushana bano tebakyasobola ku nationalizinga ttaka because kibasinza okukola wano kufuna ttaka ayinza okubanga nakakodyo ajja kufuna waiva ate gwakuteekeko gwewalinzibwe oli mukunze nze njaga kukubula ettaka lyonna kati lyolaba erisinga okuba aido terikyali lyaba mwana yinki oyo omuvawala bajja mugobane ku mulimu awo wakutte ninaye nakugamba ninaye omusajja omu sijja mwogera kuba kyali mulamu yampita nambuulira naŋŋamba nti kinyuka nkyogere direct yaŋŋamba
ti President Yoweri Museveni we bakwatira ghost soldiers nga jeno omuntu ame commander yes abaana abo byasinga okwata bape masters I'll be direct bali bahima kati bakwata abahima ne beokolamu omulimu bagende basinkane president kati mu basisinkana president bali batata babaana lwaki osibya abaana baffe lwaki osibya abaana abanyaguludde gwanga kakati nene batwalayo omusajja omu gwe sijja kwogera nga bali bamumanyi kiyeba omutwala namulabako abatunuzaako ekisa ekyaki ekyenjawulo ne bamujja mu Kampala muno ne bamutwala bwe yatuuka eri ne bamugamba wajja n'otusaba abaana baffe tubakuwe bakuume bakunywereze mu buyinza kati batedde bagita makome mu Lunyankole ebihome abahadde mbihome bawoyogeddeko bagamba bito gyofiire wenga oli mufunyo lwaki abaana bamalidde abaana baffe bamalidde ebihome kati n'abawuliriza bwe yabaddamu n'abaga nti abaana bamwe mwabampa tugende tunyweza obuyinza ne bakoze ebintu bibiri bye bateekamu abasirikale ab'empewo tutayina abalabe bajja kutulumba nga ndowooza eyo waliyo amagye nga tewali kati gavumenti yaffe bagivuunike gwe musango ogukola ki ogusooka naga gwe musango oguki naye ekyo tekyandibadde kikulu nnyo kubanga ndi munywevu bulungi ekikulu ennyo baava ku ndagaano gye twakola ekyokusooka babba ssente zange bwe babba ssente zange tebazikozesa kyenabagamba nabagamba nti buli afuna ku ssente agende Buganda eyo agule ettaka kati bano bali mu kuzisalamu dansi bagenda Dubai bagenda wa senga bakiri byonna babikoze nga bakola kiri kinabagamba sandi batutemba kwegamba Muwanga Kivumbi wabyogeredde ebinza sibaddeewo sandi batutte so the conspiracy ey'oggula ettaka n'okulijja mu Buganda ne Land Act yennyini bwe yajja bano mu CA the first thing they did onaga nti teryagadde naye kandi Act yabba ettaka nefuula lease automatically freehold yes yafuuka ababadde ne lease ne bafuuka automatically freehold mu constitution first grab we yaliwo negende wegendereze bani abayine ettaka biseera ebyo ery'ekyenkwanjo omu yali ava cross president wewe gwanga erimu ayinayo square mile ne yafiira mu lutabaalo nzijukira nnyo mu biseera ebyo mu debate ku Land Act yes MP omu yali gwe nayinjagala nnyo ng'ayonjogera bulungi nnyo yaleeta olukalala lw'abantu abaagabana ettaka ekiboga eyo naye ennaku zino kitaawe bwayogera mpulira avuunulira mukulu naye mukise n'aleeta olukalala luwanvu abagabanye yagabana ku square mile emu yagabana eka 5 yagabana ne mukwano gwa Kibazo yafunako kakati ne mukwano gwa Kibazo nnyo yafunako kakati for the last 40 years bayinza n'okugamba gwe bajja nzinange nafuna ko bali munyagako erimu national school ekyakwansi nayomba nnyo nga bali mususeeko nti avudde ku ndagaano kati teri bakulu balwana mu Luweero batafuna mu kusooka okugrabinga awo mu freehold era n'omu omanya lwo ngamba era n'omu ng'agatandikiriza obulyake yali omukulu yangamba yatandikiriza obulyake yasooka kwewola mu ssente mu UCB n'agenda azigula mu faamu
somewhere nagano sisayo kakati UCB agenda mu non-performing assets mukulu Kibazo nezitaddayo if you what Muwanga Kivumbi is already yamusayiningira loan aina watuula ne Kakande ono Muwanga Kivumbi kyaleeta yali manager wa loans omulundi ogwo atuula ne Kakande Muwanga adidde ku lukuusi wano tulina byekimanyi mukulu Muwanga Kivumbi kyaleeta is Buganda nationalism oba Baganda nationalism naye ku ttaka. Question eri nti abali mu byobufuzi mu Buganda n'ababaddewo ne commercial n'amaanyi against byensimbi commercial power financial power mukozeewo ki okuencouraginga abaana bammwe okugula ettaka mu Buganda because you see kyoleeta wali nti oli abali abawa ssente bagule. Yes, at least they are not grabbing, they are buying. And no, where there is they grabbed and took for free. Let's discuss where there is buying. Where they are buying, yes. So you in the leadership in Uganda, because minimum levels in Ninja, and you have had capacity. Governor Bank of Uganda, awali ensimbi, you have even had banks. Mukoze ochi to assist abamu abato to buy land or to retain land. No, even the concept Charles Peter Chibatalimbirangako ye contest ya willing buyer willing seller naye mu byobufuzi bya Uganda Peter abantu abatunde ettaka baagala kolachi kwetaasa okusinga kuweerera baana abantu lwaki batunze gundi ali mu ddwaliro baagala mutwala India mulongoosa mutima ofuna akuwaamu baga nti willing seller omukulu ono naye ebigambo ekyokubiri bikyamu nnyo kubanga okatoyagala kola ki ekyogamba nti willing seller willing buyer gavumenti erina obuvunaanyizibwa tuduwa okulaba nti abantu bemalaako ttaka lyabwe. No. Yensonga lwaki batuli ba Indians mu America baba creatingawo reserve nga ababbi abazungu nga banno bano abali wano ettaka lino balitwala baga nti abo tebagala ttaka tebagala individual ownership wetwayo naga nti mbateekerewo reserve babeerewo omukulu Kibazo kakati abantu babanga entalo zemulwanyi zibavuwazza nafuuka bavufugge omwavu tabeera fugge mwavu nkupe nojjanga owevinga obusente nobalaga. No, it is the other round. When waving amataka, but you see, mukuru Kibazo, kizibu kyamuyina wano, we have it in our press. Naye ofa omuntu atunde taka ekemu ngajja kugula eno half a square kilometer. You get bana ababadde abanyaga wano in the treasury nafe wafe bagula naye wabagenda okugula eri nga akugula ko ngoli neiba eka 2 ayinza okuwa mu billion just chayagala va wano genda sagala osembere nteza katono jano mugano osange takali cheap. So the question is, why is your land cheap? Atenga muri near the capital city. Address that. You see, there were two problems that were addressing. The bigger one, Peter kuchetaka tinze nagamba banange don't be labor with that campaign. Tugende ku campaign ndala otegede campaign tugende ku ndala kukozesa ttaka na kulikozesa birala na birala bana abagula. The concept is has been a state conspiracy championed nali mu buyinza to ensure a certain group grabs land, another one loses land. Ereri ya Uganda berigenze likendera nga tukyalina ttaka ddene lyogula. Amazingly ate byakola bibiri. One, ba creating a district ne ba cutting off population ne wali ttaka eri ne batekayo land board ezaba wetaka for free. This was a conspiracy. Bebaje waffe mpiji eyalimu wakiso very quickly ettaka erisinga obungi mu mpiji wa Kiso public land lyali Gomba nga tebana creatinga olwasalako mpiji olwasalako wa Kiso ne basigaza mpiji they rushed to Gomba. Gende Gomba olwaleero I can bet you me
mirirwana jange Peter ovuga aba fencing off ojja kwesanga nga bantu bonna be bamu aba fencing sakiga mu mutema bibira I can tell you the bachiga mu Buganda bachiga mu buli mu bibira omusango gwamwe gwakuba bibira nakubitema abachiga batema bibira naye abantu abasitudde ku busozi ku malundiro I can bet you me no that one is not no by the way I'm very keen on it that it was very bad omukulembeze w'eggwanga to lay conspiracy and some people must batekukubanga tubasigadde bali landless gwe empoweringa abalala to become land owners. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Kati oyo muvawala mu mugambe byatakulako ebyo babyogera mu Luzungu. Bijja kumugobya. Ajja kusibanga contract tayina. Ane Rwomushana yamuwadde da window. Nti omusolo bajja kuteekawo. No, me now they make the for avoidance of doubt. Idle land shall not include land which is resting for pastures. Yes. Ngacho in land. Gwe tokwatibwako. You've rested it for pastures. That's not a problem. Bano bananga abacholi. Bala abacholi. Era kye babagamba luli. Twaliwo abazze genuine ne bagula. And look, the Acholi land was grabbed with the conspiracy of leadership. Eyabacholi. No, every Mucholi leader abaddewo ebbanga eryo olwaleero alina square landlord okuva ku mukwano gwange Mao okugenda kwani when they were grabbing the northern the northern land they were so okuwako part of it conspiracy they were Acholi leaders. Muwanga Kivumbi we reject the idea tujigana sebaganye yoga ante ne ttaka lya wano lya Baganda. No. Itaka lya wano yafefena atali wamwe ani akuganye jangu you see genda yo Peter we must remind Uganda Peter we must remind people ono kyomushana akimanyi actually the land grabber must be studied carefully basokera kulya nkole the first people to be defranchised out of land bali mwankole nekyasinga okumalako obusuulu nengamba bano nenkyogana ne bangamba ndi mulalu nagano bebagamba nti bana abamagana bagenda kugagoba baveeyo naga waliwo kalusu mu district zonna teri kutambuza nti there's enough moving. Yes, status quo. No animal. All district. So I move so you will sense as people go to Gulu, as those leaders of Gulu, big tables to Agala Parliament one, they've been part of a conspiracy. All of them, by the way, to the last man. John, njagala kusese tukako katono nnyo ku kyettaka. Nene kyenko nako ekiddako kiri associated. Nalabye this week it's about authority, local governments. Twina time bomb ya Kasasiro. Okuva ku kiteeziro yagwa. Yeah. I drove around Kampala. I drove around Kampala. Nga neeraliikirira tuzimba kolera awedde emirimu. Nawuliriza Rulinda was my student, mayor w'Entebbe. Tebaleeta wano Kasasiro, tebamuleeta wano. Nembuuza okay. Nagenza okuwulira baganda bange ekira nga nabo bakayana yogera ne mukono bakyogena kira yonna nti mumuleeta wano only on condition mukono ye dundu mugana wange mulima mayuni yakuta n'ekirevu ku ttaka n'atuula n'asiita n'ebigere nti wano baatwa ne mu ttaka eryenyini ne Jambia naga nti yanasaba wanegeza tujja kumutema. Bangambye kati bwe nagenza okubuuza Nansana municipality naga temujja kati my first question was Kasasiro bo bamusuulawa abasigadde. Bwe nagenza okukebera data wa UBOS, Kampala has a daytime population of 1.5 million of 4 million people.
4 million people daytime population. Yeah. Resident population eri about 1.5 million people be basula e Kampala. Kitegeeza bakakanda abava e Saabagabo bakeera ne bajja e Kampala, no doubt, ne balya ne basuula Kasasiro. That includes Peter Kibazo. Kibazo resident wa Kiso. Ne basuula Kasasiro ne baddayo eka. Ekyo kimu. Ekyokubiri bangambye nti amagombolola gonna agalinaanye Kampala agasinga Kasasiro oyo naddala asombebwa ku bimotoka. Ogamba municipality? Municipality. Si magombolola. Municipality. Well, they could be villages. Nazo zisomba Kasasiro nga zimutwala Kiteezi depending on the convenience. Mukono ayina dump site. Yeah. Ewamwe Saabagabo bangambye temuyina. Kati oli, my question is, at this time, where is the strategic intervention eya government? Ng'ovudde ku zino tribal village patriotism. Kubanga owulira some village patriotism. Wane waffe temujja. Kati oyo agamba temujja. Yamututte Kampala. Ensonga eyo ddala ntuufu nkulu, nga sinagenda ku naye ate ekirala waliwo ekirala ennaku zino badde ntambatamba mu Kampala ekiri very clear kitwagala okukolako byebiveera. Yes. Bw'ogenda ku Nabugabo, bw'ogenda ku Benchwanuka, bw'ogenda ku William, Kasasiro waabwe si bikuta bya Sibikolokomba. Biveera bibajja mu ngoye empya. Masaati agava Indonesia, agavaawo gajja n'ebiveera. Ebiveera biri very problematic. Twafuna bani ya kaveera ate neevaawo. Very problematic. Kubanga omukulu ali entebe ye ali naga. Ono wambuulira n'akyuka, waliwo n'ambuulira n'akyuka. Tayinza kugumira ku nsonga nti kino kirina okukoma. Ndowooza ne Kasasiro ekimu complicatinze biveera. Kubanga biveera okuddiringa nabyo tebivunda. Nze nja kutegeeza nti nze nga nina ennimiro yange nandowooza nti nsobola okukkiriza okusoma mu Kasasiro kubanga yandinyambye. Naye ojja kuleeta biveera, ojja kuleeta bipampa, ojja kuleeta bicupa, ojja kuleeta eyo problem y'amaanyi nnyo. Ensonga eyo neewuunyiza kubanga ekisookera ddala nga weeyogedde nti abakaayana wadde entebe bakolera Kampala ate era basuula Kasasiro e Kampala. Ekyo tukirabidde nti ffenna nandiyadde ndowooza nti municipality ne city authority bandi batuula wamu naga nti this is our problem. Actually, it is a national problem. It's a national problem. Luli nalaba monitor nga flaggings. Jinja gyasuula, Bugiri gyasuula. All of them are a time bomb. Ne bwewuunya nti President wa Uganda alowooza nti issue ekwata ku border stage nkulu nnyo okusinga okudiringa ne Kasasiro a national problem. Garbage. Kubanga wabaawo nabagogana ne Kasasiro ng'ayingirawo. Naye kati waliwo yayogera ekintu kimu, abantu abadde babeera okumpi ne Kiteezi bakolawo ki? Bajjawo batya? Ani bakkiriza okubeerawo mu kinoonyereza ekyo? Nkyokugamba eggwanga likoze litya? Bangambye teyagendayo atya his health. How are we going to manage? Kiteezi tiitagisaayo. Ekikulu nti solution bweziri. Buduuda luyaseeseetuka yakwata Kagala n'agikuba ku mugongo AK-47 n'alumba ettaka ly'e Buduuda. Anti omusango yagusala nti mwe abaagenda balumba ebisaaniiko mwe mwabirumba. Yali judgmental onfuna. Naye ensuubira nti bammeeya baffe bonna kubanga nalabye Nambooze nga yeekalakaasa Betty ninga njo abaneekalakaasa naye Nambooze ekisookera ddala ebbanga erisinga abeera mu kibuga, abakulembeze b'ekibuga mikwano gye. Nambooze yeekalakaasa mukono eyo nga toleeta Kasasiro nti bannange tumita nnyo nammwe naye temuleeta wano. Please Nambooze omuwairiza
because Namboze yantumye nonyeza akatale ettaka mukono kuteeka kasasiro. And I'm raising it to Mr. Kibazo officially. Ettaka alina bw'oba olina gye basobola kuteeka kasasiro balugule. Mumuwayiriza Namboze ekyo akiwagira ekyokusuula kasasiro eri because one it will bring a market for the site. Mbona natuma Rwomushana okay oyinza kwakane naye kegamba abakulembeze Rwomushana mutwali kwesigadde nenkutuma nogenda kumuzinda nze wana abafunye ka advert ka wereri munyambye ne mupa ka advert ka because abanja kufuna commission no I'm marketing etakawereri atayina platform ya controlling nti nze na radio Simba akutumanga ogenda kwogera uddawa bigamba binakoma uddawa ate tabyogedde abinyumye kati amaze kuwira nga tubyogerako abadde akyogedde labono naye ensonga enkulu nti time etuuse abakulembeze baffe okuva ddala ku gavumenti eya wakati ne bammeeya baffe bonna wano balaga obukulembeze kubanga there is a disaster ekisookera ddala issue yennyini ekiteezi yennyini awali omutawaana teri resolved. You know John, nanzija ku bigambo byo bwe twalina conversation naddayo nenekebejja ne olwalirwe babadde batuwa wano ku masanyalaze kasasira avaamu amasanyalaze ne gagenda ku grid. Now, for you to have that, you need a deliberate strategic intervention of the state. Kubanga gagenda okuvaayo nga gali a lot more expensive than aga hydro. Exactly. Hydro is cheaper. Era kutegeeza. Ne gano ge mukuba mu generator. Mukwano gwa Rwomushana gakuba mu generator. Samu. Kibazo please. Yogeranga amazima. Omulimo gwa generator guli sikukuba masanyalaze. Kubeera wone zitotoma kyokka. Ndozo banga tizikubya asasulwa. Idling. Kati amasanyalaze ekole ekyo nga basanyalaze gali subsidized. Gali cheaper ng'ogakoledde ku hydro n'oteekako tabayini neyenyola nga amazzi ge gaginyola okusobola okukola ekyakasasiro aveemu amasanyalaze deliberately nga gavumenti esalawo nti nja kuteekamu omukono gabeere nga gakolebwa at a would be loss naye nga gule ku market price kubanga I'm dealing with the environment. Ekirala ate yafe issue erimu complicated nti kubanga mulimu ebiveera bingi nnyo tewali system esortinga byonna nga biveeri ebivudde ne Kazambi mwali ebiva mwali Kazambi talina nnyo mutawaana sibo mu Kampala goyitawa bamuteeka mu biveera gwe bakirankani kitereke yoza nti mulimu nankani ninga mulimu Kazambi okimanyi abantu abatalina abakweyambira mu Kampala wana eno bubenkana bayitirivu bina biri kazi kunankani kasasiro Gasimbagane Muwanga at a strategic intervention kubanga kati tekikyali kya who owns Kiteezi because nagenzo okuzuula nga Kiteezi yafuuka communal wa Kampala wa Mukono wa depending on the distance jovuga gwo wa kasasiro okutuukawo. The other day navuga ku express we ndoza Monday ngenda okuyita ku express ngeyabadde atwala kasasiro ndoza yabadde amutwala Ntebe n'amuyiikako emirundi ngenda nsanga kasasiro yayise ku luguudo konze benalina bo mmotoka ne mbagamba this is not as terrible as you think. For me I'm happy about this. Omukulu atera okutuula kuno nayo taakasana oba oliawo bw'anaalaba kasasiro anaazuukuka awanda kyekigambye ssebo ekimu ku bisinga okutta enguudo yakotakasana mugamba it's my dream naye nze ndiggalawo bbiri mukulu Kibazo you feel good that's how you feel power mwete mumanyi power mbwote muluka nezinyula mwaka Kivumbi bakaba mukulu Kibazo ekimu ku bisinga okutta enguudo zaffe zonna ezikoleddwa kasasiro kubanga abantu genda wonna anywhere bakoze trench abantu asomu trench nezi blocking trenches amazzi ne gadda mu kubo
Muwanga. Peter, two things. One, bw'otunira ebimotoka by'ekiteezi bisiba ebiveera nga bitwala bijjudde bicupa ebisinga okugenda ekiteezi bicupa. Era bwe nali nvuga ku luguudo lw'enjega we yagwa nina we nasanga basooka ne bayimirira ne bajjako ekiveera ky'ebicupa ne babikasukaawo. Yes, ebbali yonna wabeera bicupa. Kati n'obuveera kati two things. One, waliwo civic competence y'abantu baffe general as Ugandans ebweru ekidisposal ekipipa ekyakaveera weekiri ekyecupa eya glass weekiri ekyabino ebivunda weebiri era ababiconnectinga banjawulo era babitwala mu bitundu byanjawulo era omwana from nursery omuto amanyi ki kyateekawa obyawula now kati ate individual nga tetunagenda at leadership level at a communal level muli mu kyalo akaveera koonoona ettaka bw'oba wakaleese lwaki tokayokya lwaki okasuula mu lusuku nga tetunagenda omanyi Muwanga onzijukiza nenyumiza bano luli omukyala mu America ali awo yali assortinga kasasiro breakables glass naziteeka mu gundi yazo obuveera ne babuteeka biodegradable ne bamuteeka yekka kati abaana abajja abannabugabo mu nsaasire mwe banene mu industry abajja abannabugabo bwe bakwata ebipipa nga byonna babiyiwa ku motoka ye kati obusungu bwe nti we've taken all this time sorting this kasasiro kakati atono omwana azze byonna ye ku kimotoka kyogamba nti Muwanga Kivumbi ne ku level of education ali ayina okubeera ku kiroolo ekyo mwasalawo abalina okubeera ku kiroolo ekyo balina okubaabo kababaweereze kakati as civic obugunjufu bwaba nansi Peter bakitaffe abatali bagenda ku ssomero mu byalo giffe gye twakola mu rural setting twalinayo amateeka nga tulinawo gye tuyita nakavundira nga tosulako na biti osulako ebikolokomba ofulaka by'amatooke omanyi tuliira mu ndagala zino ezisigaddewo ngaeyo emanyi eyo ki nakavundira era obukiseera bwe kituuka mukufuna olw'omukaaga oba lwakusande ne mwetikka nakavundira ne mumutwala mu lusuku without much ado we twakulira nga waliwo akatandaalo akatandaalo nga bakakola wansi ng'oteekayo amayinja amazzi ganasiikinga nga bakuterako ne bino ebiba bivudde mu mmere bw'obiteeka tobiteeka mu mayinja nga balina obuyigo obuliko ebisaanikira batwasimanga bino omanyi mukwano gwange yava e London mwana atwamukanya nagasiigwa eyo kale n'ebyo byalulala maziga gaali mangi twamutwala mukyalaga wano kiki eyo yaliko civic competence Peter mukyalo nga tekiri kya buswavu okulya ng'otambula naye wano bano Rwomushana abalya teekaawe they eat on the road Muwanga Kivumbi fena katuchuchuke all of us were katugenda impenitensia Muwanga nawe ntera kutambula nawe but you see the raja is no nagende wa Muwanga you remember that time I was there as your chief guest nga bagaba obuveera abantu abagenda nga tona kuyingira mu kidaala because wali omusaayira nga toyina kuyingirayo nangatto you remember Kibazo baba buli omu nga bamuwa akaveera nebuuza oba wabugula wa Muwanga Kivumbi wenyine question eri obuveera wabudisposing nga batya babuteekayo waffe babulonda era tewabusangawo next day because mama wange
balaba akaveyo bakamutwaliddemu omugaati ajje bupayiringa after some time abookye. Which is worse. Well, je kumagezi naye ayokyeza wamu ayokyeza mu kifo kimu kyawe ayokyeza obuveera bwe. And oyo mukazi one every single Ugandan one abasinga most people abavuga emmotoka ennungi bagula amadirisa n'akasuka namugoba ne mukiike emmotoka ne muyimiriza ne muwa ebikongoliro bye yali ankubye. Fabaveru enshama basuula mu madirisa ago waliwo otuuka nga wali kirini n'obeera n'ensoni okusuulawo. So ekitegeeza this habit bw'okirininga ewuwo this habit esobola okukola ki esobola okufa because nga tetunagenda ku broader kati society eyaffe yonna basi ezizo n'eziva erwanshama zirina akasiko we zifuka teziyimirira ku shero mbadde manyi bayimirira ku petrol stations ne bakyama mu bathrooms bweziri kwikakakasimuzo mpozi ng'ogenze ani wano mpozi ng'ogenze ku Jaliasite mpozi bali Masaka ku bypass nayanza kati yabeera but that is more hygienic. Bino binankalira mu bino birwaza bakisomesa wogera bino byamwe bino ebyo mwine endwadde kakati agenze mukasaka asinga kati omuntu ng'aveerwa nshama nga basi amuyimiriza n'agenda n'akyama mu ttale lwaki akasuke kaveera nze kubulya where you stand at a civic level ey'abaana. So Peter tusookere ku society generally nti ekiteezi each one of us ayinamu contribution each single Ugandan ayinamu contribution. Seba baleta program okola washrooms ku highways ngeri mu trillions ngeri yabagala okuziryako. Peter government ya Uganda waliwo lack of patriotism etalogika. Abamu ku betusonyiwa emisolo emingi bali mu plastic industry. Ndi mu finance committee emisolo egiriwo evudde egisinga obungi giri mu plastic industry nga bagamba nti bye bakola biri recyclable era bo demonstratinga nti gwe byokozesa osobola obirecyclinga you automatically qualify for a tax waiver. Where are these big factories ezifulumya ebintu bino zitekinzeyo effort to collect Coca-Cola etwala crate nejjayo zeekozesezza eziri empty. Okay, of course tejjayo kati nayo bicupa ebyamazi yagula minowota ebyo kati byogamba yoli Coca-Cola wedde yaleetanga glass bottle n'agikima. No anti nze kugamba bonna bateekayo plastic. Yes, kati the question is emotoka etwala Coca-Cola baina recycling plant. No but njagala kubuza Peter emotoka etwala Coca-Cola ngejjudde ebicupa does it ever come back n'ebicupa? Mwatute ebicupa mu byalo you scatter them around. Baina effort to bring them back as a factory efuna tax incentive because ebicupa betukuwadde biri recyclable because ozeno osaba government omusolo sisoda yoka emigaati abakojina emigaati every single day baina delivery vans ezigenda mu byalo okuteekayo emigaati mu buveera. Why don't the same recyclable vans the next day be delivering obuveera back to the factory? Manyiwe nakuliranga emigaati gyali gya Elliot nga Elliot bamusiba mu kipapula ekipapula ekyo nga kirina strips eza green ne white ne blue ne white nga kipapula. Yes. Kakati nze for me Elliot taina ge ya musanga. So sizano kwa boforo. So Peter katuteyo the manufacturers abagaga bakuno extremely unpatriotic. Tebaina mwoyo gwagwanga okola bona bano ebinayo gakubalala bajja kungoba ku radio. So no manyi siri mulalu kakati
no enkoko oyagala naye akuŋŋaanya obuveera bwatundiramu enkoko bwatwaliramu enkoko ze ekimotoka kyekimu. That's how it should be. Social responsibility. You the atutokaveera mu kyalo have an effort to bring it back. Otwalayo truck every day. Era nze nali who carries this from the parliament adewe mateeka ku byapa yabyo ochegedde the hazard kakati should be disguised. Yes, jumpers kakati jumpers ezo zirina obuzibu. They are correctable. Factually, let me tell you, mu byalo gyendi wabalonshama trucks and trucks are descending mu byalo nga zitwala biveera. Every single day twogera kati waliwo ebikuluguka ebiri ku kkubo. The question is, why can't they bring them back? Effort kije batadde bo benye okuteekayo bi disposal cans bane mututere wane ebyange nze benzija okucorrecting zijja ziri empty by the way. They come back empty. They come back empty having taken bivera. However, it takes a leadership. Okay, that's important. Leadership visionary leadership. What are you suggesting? We are not going to play politics. Peter mukyayogera ku kitezi atiseze ntomu zakasali kwa muzimanyi. But do you know the disaster you have in Uganda? Sewage. Oh no, every single one of you. Buli atano ku 10 ina septic tank. Abaina septic tank baina septic tank baina shock pit. Shock pit eyo egenda muli kwebe amazi temugatwala muli. Presuming anti wansi bajjaganywa gekenenule gadde mu luzi. Now you cannot have a level of urbanization kwetuli egenze mu so many hills. By the way, National Sewage in Corporation eri wano mu Lubigi na wali gundi wano Luzira Wales Kazambi yenagwe mu collectinga nga mukyalina the poorest of the poor bakyagenda musimane bowa hole mu urban centers. Yes, national water ngevadde sasanyiza amazzi. Where you just go olwegulo Muwanga abaana bakyagenda ku mazzi kujjayo mazzi wano ku Naikonto ekamu kyawo mwase. No, this is the traditional. Nembizize ziri zotekako ekidomola wanezana weziri. Yes, just 10 meters from the main road highway. Peter ne Joshua nzizi je ziri. Now I tested water for some exercise. Nibangamba ntwali safe. Kusimama nenga bogatunulako gali as pure. Reason what? Ejo lusozi waggulu eri rumanyisa terusokinga. Terukyalina capacity shocking. Because kati Katonda akola nti enkuba bwetonya waliwo dry period. Dry period eyo amazzi gakka enebera ready to receive another rain. Kati you are putting water every single day. Sebo kankubuli mu bifo byebimu oyogera ko yagezezaako kuŋŋaanya ffe tulina bayirano baffe gye tubeereeyo ngenda kugira oli akola omufulejje okuva mu nnyumba ye munda trench. Yes naleta mu trench eno egenda mu nankani mu mwala Peter kansoke nkubulire ebyo byali bwayise Peter nyinza okubulira most major schools enkuba betonya balirizinga zino big secondary schools nina gye mpita I know one saidi ye Kawempe bo teba agebinaabiro baagata gonna mu mwala era abaana bwe bagenda okunaaba olw'eggulu ogenda okulanga omudumu guyiwa kati amasomero agasinga obungi n'aga big primary and secondary gonna enkuba bwetonya nga gata tuuka ku strategic level. Now the question is bemubeera n'omukulembeze omanyira emiteri kati kugambe kiveera ekipapula as long as you don't have a forest policy ekuuma ebibira tugenda kola paper bag because paper bag eva muki mu miti oba si kye miti yandivudde mu pamba actually yandivudde mu pamba. Now you have a leadership as far as I know you have a leadership newsprint across Africa bamujja mu Europe
newsprint across Africa boba mujawa yensonga baki banye ebira byabwe yensonga baki amawili wano gali were expensive because newsprint and at random you are giving the other time nalaba Museveni nga bamufeze and I said but this guy I think is no longer fit to lead the country. When did you think he was? No ngama dala nenga alesaba na abanema na aba forest authority bamulaga mabira ba generations nga kalitunsi nga bamujideyo satellite picture ya but how can a president could be basobola otyo kufera president ga ekibira kya Dawuda kyawa basimeka kalitunsi. So the question is katinze kibuzo kyange kinene at a very strategic level, a national level, do you have a leader? Because it is with Museveni you are failing to graduating from a petty politician. Anything it's threatening that's how you populated your city with the border. Because no leader aina boto entobo to say no can we regulate it? Buli omagamba akaruru kange kagenda. So at the end of the day, as long as you have a president ali obsessed no buyinza at all cost now failing to become a statesman, situation here is next buli kasera bala nfunira wa buli kasera inazala mungalo. That's a problem. Charles Rwomushana kakati Muwanga Kivumbi chayogerako kumukuru Museveni imobafire ekiki abafire abafu ajaberere president aberawo ngagenda kwerera abafu abafire aje uwakwerere. So you are very right kukintu kya civic education consciousness ekintu kya kasasiro debate eno ye yasalawo kina partly nenga kitundu kinene nnyo ku kalulu ka Birigwa ne Sebagala. Yiga Birigwa ne Sebagala. Yes, but kwaliko Yiga awalwakas Yiga Birigwa Sebagala. Yes. Yiga nga bamuyita kolera. Nga bamuyita kolera Yiga teyadda. And I think Yiga yali wa Museveni. Maybe. Yes, but yes. Yali wa Museveni. So Museveni owe bamuwangula why olwa kolera. Why kolera ngeva mukasasiro. Ekitegeeza omunaka and subsequently he had a spat ne John Sebana Kizito. John oyinza okubojjukira naga nti Kampala awunya ajjudde ebisowere binene agambe bisowere Chembadenzi jako byali bingidde uwe Musete House. Sebana namuddamu nti ebyanzi ebisowere ebyo bibeera attracted ku byanzi n'omuzigo. It was fun. So chengeza okulaga because I wembadendaga on that second leg that the population ya Kampala politically bwechwanga tugendera kula eneri yali conscious yategeera ntukolera eva mu kasasiro. So bwe yategeera ntukolera eva mu kasasiro therefore nejawo omukulembeze alimo okugireetera kolera ngeva mu kasasiro. Point number 2, mukuru Museveni na complaining nga ate mulonda Sebana because Sebana manufacturer webiswera olwa kasasiro ye nga nkoye kasasiro ebiswera biveyo nebijja mu State House kati namulaba ina akuma kensiri akoye ensiriza mwe kachora atambula na akuma kali the presidential insiri kira because nga anatera atambulire mu katimba State House bagizimbire weki bagenda kuba gwemboko
And you see, because Muganyo clearinga, you know, this one is telling you, I'm not part of you. It's very hygienic. Are you conscious? Chora sanitizinga biriyo barayogera ko muyuwa tabiwa ine moroka yabyo imubase mute muyina because nafuna ko mukisana intambura ko kunyonyi nga waro ugende mabege yo no atariso no fuka kati mubase to ina wofuka kata atego atone nyanze oganzure kubarwe nshama esa mukaga wenda kwimira really wabasa kuchamye ku petrol station ate petrol station mulimo gwayo ani government petrol station mulimo gwayo gwa everybody see public facility it's someone's private business. It is for those abanywa amafuta. It's not for passengers. You get it? Asana dalanga bus tegele kunywa amafuta now kakati muchewera bide zineza Istanbul ekiro ofuka omunankani muchi mu steps ali kanawe yes watch bafu baku steps awo nofuka now butumala kati nkutwale now nkutwale nkulage ekizimbe nga kikulu nnyo nga tufukawo ku lubalazo now if you want nkutwale nkulage but to have to be undercover nje kukulira map ogendo wonyewo so chengezaho kulaga please nawe ndaba watidde wenkoko so chengezaho kulaga kirinti it's a question of consciousness kiri kizibu kyaliwo ruli ne kati kyaliwo but where we are kivudde mukufa tekivudde mukufa ase is kolera no kivudde mu okufa nti kasasiro yavaamu economics yavaamu ebyenfuna ebireeta abo bemuggyeko livelihood eno economy yo byeggyeko okubaawo because abakasasiro beba abafudde. It's no longer business for the conscious ba Kibazo. It's a conscious it's business ya ba Kibazo. Kati business yabo be mutabarante bantu. Kati obwana bubeerawo tebuli masomero busobola okufuna buli obucupa bufune yo kusente. And bwe bwafudde. Just hold there. I think Echande says that debate is the next level. The next level. Where is the strategic intervention? No, forget about Kampala, Mukono. Nationalism. Waliwo ebuzizaako wa amalwaliro gaffe disposing their waste. Medical waste, yes. Part of the requirement is bw'ogulawo medical facility. Oyina okubeera ne incinerator. I'm supposing nasangako ekibangizi kimu ng'oli aleese ebikutya n'ebikutya eby'emiso ebyobucupacupa n'adumping awo. So kakati disappear. isi Kibazo tosobola kwogera on the strategic leap nga totunulidde the consciousness of a country because nze bankuba embooko kutanaba bigere at school nga kyebatusookerako ku macha kutukuba kibooko ng'olina n'envunza bwobanga yeah I was that lucky kulwala envunza so I know that experience oyinza kubanga togiina kyobola mutufuga bubi now but okusimagwa that okukiwona nga ogenda mu dyu n'akasabuuni ne weesenda nga engeri gyozeemu nawe wakikolako naye nga wanga tewaliwo dyu nga okozesa omusulo susu yes chengeza kokola yes we did baganti ugenda mu sulwe no you do it because you know what you do sulwe naye baganda ugenda ku musulo anti wabanga teguli nga teriwo nga genda nga ngojira mu because twali tutya omukojoba twali tutya omukojoba twali tutya mboko twali tutya izimboko you see there was that consciousness etugana okulwa etulemesa okulwala envunza you get nga ibyalo baba tulumba begombolola ngo yino okuterekwa n'akatandaalo yino okuba ne toilet bintu bingi nnyo. Now that consciousness was a state. Absolutely The state existed. It existed. Now it's not there, it collapsed.
Why? Because the state had primary health care as a policy. Then what the kubuli chukumi katize tuina, more than 90 is about primary health care. Nani bamuitangani papska. PIDA. Public Health Department. Yes. PIDA Public Works Department. Yes. Oh, you're maintaining. I have a friend of mine with master's degree Makerere University. Abadayo mantina abanyomungalo. What come kuna mungalo. It became a big issue. And I told you nange na higo kuna mungalo when I was in after actually post senior 6. Ngavere na rusocha ngoberera. Why bovude yo jango na ebe. Why I'm going ngenda kwata maswani ge. You get senior 6. So that consciousness so katitezi ye national correction nga kuva mu families zaffe bwe tubanga tulemedwa kitezi ewafe kachiri kitya mu nyumba. How is it? So it's an entire process, but at a national level it's a disaster. Kurante nekati kuva mbisera bya iga what tubari na kumwerabira tucha debating akasasiro management of kasasiro, then we are dead. If up to now we are still debating kasasiro, then we are dead. Kachobuziza then marene echo because Muwanga akupainting iranti abantu batunulira ono solid waste go tunulira omunji neriyo sewage naye ali awo akungana. I think wanongojeko Kampala Central Nakawa eri Bugolobi Ruzira. A bit of Kawempe wana wali Mulago ne Makerere. Ani umulala ina Machindi ya inedda because Machindi ya wali American Embassy wali police ya ina disposal awo sebo leka kwogera wamwe wokolera awo walinga omugga gwa Kazambi simanyi kati gukyaliwo kajinjalo omugga gwennyini. No, what I'm saying is waina connection. Forget about failing. Connection ne mu Kampala ngojeko Kampala Central Nakawa just a few and chunks of Nakawa, not everywhere. A bit of Machindi, a bit of Kawempe nkugambye Makerere University, Mulago Hospital around there, chunks of Lubaga. That's it. Toina connection to national grid ya sewage. Okay, now let's go to the national grid. The so-called municipalities. Let's go to the national grid. Njagala ombulire ekizimbe kya Uganda Revenue Authority mukita yaraita wazi kiwawa ekipya because tekiri wansi w'abantu 10,000 abakiyingira mu lunaku. Where does it power? Grid ki connecting ako. Forget about abali mukyala wow chochonge ekizimbe which is brand new. Which is brand new kiwawa. Now so compete eriwa so compete yo jura lunaku lumu 4,000. Yes, otherwise one badola ba traffic jam yerore nga bijja mu bitwala. Now echo kubira awo nalengerawo the last time I passed there waliwo fish factory, fish processing unit nge processing byenyanja ngolaba flood ya mazzi agavudde mu byenyanja biboza mu byenyanja ngagenda mu swamp. But unfortunately even that swamp they destroyed it. You get that's one. Now actually why will lagoon yawo ngakuspia moto zao never get destroying I think in past few years. Yes. And there was a battle the same one yolaba kireka awogena okireka omukatale nga bamaze okuprocessing ebyenanka n'enkoko biva mu nkoko ebyo n'ebyenyanja bali bayiwawo mukananka nawo nga balinze enkuba awe bushega 7 white waliwo wawunya ebyenda by'ebyennyanja babiwa mu kitoogo. Absolutely. So kati tosobola kunenya oyo wakireka a processing ebyennyanja ebyo nga tona bakunenya wa factory eri ate kati abayi mukwano gwange omusiraamu nasimbawo factory yake yakawunga ate naye takaliwa mu swamp. Tosobola kunenya wakireka oyo. Yes, tosobola kunenya oyo wakireka nga tona kunenya wa URA. Tosobola kunenya Rwomushana kananka ni kalike kenzimbi kasoko kubado kangako gatona kunenya shayi wara You cannot, you see, in other words
we are dead. As a conscious, we are dead. Kakati therefore, obuchafu bwe buba butta mujja kubuvaamu nga mufudde. Because wano okuyiga abanayuganda muyiga in death. Ku Serena wakati wa Rwenzori ne Serena neri wagulwa president wano Rwenzori house eno nga waliyo Sheraton eri wagulwe wali State House awo tewali kizimba awo waliwo sewage bazimbawo that place there, but that's next door to where the president stays. So in other words, wawogo baguza poloti wali ku Christ the King muyindi yajja n'agandi nze njagala ku reclaiminga kino bonyamba ku reclaiminga kino neno poloti yali yange yonji kuwerawo n'agandi ekiki ke ne bamuyamba it's a washing bay. omuyindi n'atwala eri olwo bwe bamuwa ettaka yagenda okusanga nga pipe za kazambi zonna ez'e Kampala zikuŋŋaanira mu poloti n'akifuula washing bay. Can you imagine okubeera ku rank eyo and you are managing a washing bay? That mind, when do you get that time? Naye katumuleke kakati therefore wano belemite chwe 5 years nyinza okuba gwe ngamba sigwogamba chwe 5 years ojja kubulira abantu nti hip ya kasasureta bagambe apana tu because ngabera evident ya sabana tu Gwandi make a study kubana abo especially abawala abatayina ulcers just go in every home osange obuze kubana ababu abatayina ulcer crisis. The H pylori, kata ninazana chiganti, unazana somo sawa. Na ma H pylori because it's a crisis. In every home. And by our story it can translate into cancer. Yes, it's the initial cause of cancer. So most of the teenage girls in Uganda, by the way, are dealing with the crisis of ulcers. Why? It is food and the water they take. Very contaminated. And it's very difficult to, it's extremely very difficult to treat. So time bomb. So in other words, tugenda kuba mu kino kyonna nga tufudde. You're going to have death. Okay. Ngabo walaba ngato preaching Armageddon. Njagala because at an intervention level ngenda ku example sagala nnyo jju. Leadership. Njagala at the highest level. Buli lwenkyali ekigali. There are two Rwandas. There are two Rwandas. Rwanda abasinga gye mulaba Kigali. Nenze nafuna omukisa mu campaign eri nengenda mpaka Butare. There are two Rwandas. Butare. Nagenda ku campaign y'omukulu Pike. Yakuita. Paka mu campaign Benali ntambula nabe bali ba mu campaign. Benali campaigninga nabe Benali nkyalidde bali ba mu campaigningira. But give and take. Ku mukono gwa Paulo Kagame ogw'ekyuma at least he delivered Kigali. Otuuka mu buno busaluni obusala enviiri nga balina eki plastic mwe bakuŋŋaanyiza enviiri wano e Kampala omwana azeera bw'ati nazifulumya mu luguudo nezigenda mu luguudo beba n'amanya. But Rwanda, the state, what they call a state, still exists. The state still exists. One state was dismantled out of populism. Abatongole ekiki fena mugaso tulonde kati osanga chairman wa LC1 nga yakulembedde campaign ey'obunyazi nga yakulembedde sasanya kasa yatalina toilet bw'obanga oyina chairman wa LC5 sorry a member of parliament, a member of atula mu mjita August House nga yakulembedde July House it used to be nga yakulembedde demonstration egamba wano temuletawo kasasiro really, and it has become a wave. And you're talking about the municipality. Temuleta wano chi? Temuleta wano. Why would them Museveni nga yogera?
nothing. Ye anateragayo mwebale nnyo mugirete kiruhura. Why? Because we are seeing a minister for Kampala ono mchala. That because of she said it. Museveni in Kasasiro alabamu bugaga. He's looking at God. Because whenever there are proposals, bamulaga sente zivamu yecha atunulira. Tanaba kutunulira process generator, do it at your own cost. That is PPP. Kibbs Gym, where fitness meets passion. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Peter Kibazo, Muwanga, Kivumbi, John Kakande ne Charles Rwomushana. John. Yes sir. Okay. Cuthbert is single my message njirabye. N'abalala mwenna abaweereza messages nzirabye, but ngenda kuseeseetukamu mubadde mwogera wano nga ani Rwomushana obadde ogamba ku Ministry of Education. Nalabika nabi ali very passionate. Unfortunately tali wano leero. The Ministry of Education yagambye clearinze abaana okukozesa digital agenda strategy. Yes. You had launched. Simanyi what it entails in detail. About rolling out the new secondary school curriculum. Ezimu ku because the several faucets ziyamba abaana. Ziri digital amasomero agamu. Gagenze gagamba abaana mulete laptop mukole bwe muti tujje tukolere wano tukole bino ne bino. Mu COVID. Yeah. During COVID. Yeah. Reality hit home. Yeah. Eri abasinga abantu abasinga bobeera wano okumpi ne Kampala ne bagamba nti abaana bajja kusomera ku radio. Bajja kusomera ku TV. It doesn't ring a bell. Yeah. Because Kampala, I don't know, sinalaba ubo singenye mu breakdown yayo nensuubira nti emizigo mu Kampala kyenkana buli muzigo guyina mu TV screen, guyina mu radio of some form, bayina radio kasimu. So the access eri wide. Yeah. Ne during that period of COVID nafuna omukisa n'ekisitiika ekyo nga ntambulako mu ggwanga lino n'osanga abaana nga bakuŋŋaanye okulaba teacher nga bamulaba ku TV ng'eri mu community center. Kati aifa nga neneebuuza police meko neyagala nti tusomere ku TV. Tusomera ku TV ne okusobola okwaccessinga TV. Omu yagamba nti abaana bonna abali muluka bakuŋŋaane mu kifo kimu babawe TV. Mugende mugirabe. Eri. Therefore, lockdown nsimbi 22 billion zabbibwa nga za kugula radio na TV. No, nga bagamba nti bagenda ku printing material but distributing. They didn't distribute anything. Kati, when we talk about digital revolution, Rwomushana ono nange John Toinayo bali at that low age, but when you gamba sinayo well you know kubeera accountable household yange stable bali how they come there, it's not your issue. Mwala wange bwana akwata laptop bwana akwata computer. I have to confess mulimu byenjira bwenti ne bigaana ne muyita
nimugamba jangu naga nti daddy this one you do this and this and this and this nakukyusiza naga nti nedda wano wabadde okozesa gundi nkyamu sisobola bwanzibera password sisobola ajiba najwa mama wangu wedde kati anyway ndabye n'obwana obutanagenda ku ssomero nga taata bw'ateekawo essimu actually waliwo olutalo wakati wa taata na mwana naye mwana ng'ali 3 years. Now that population does not exist up country. Osindika abaana mu digital age. But have you closed your eyes and looked at the national spread? My gut, and I may be wrong, is tugenda creating a population biri nga ziri very distinct. Muwala wa Rwomushana manipulating a computer nga closing ze n'amaaso because she can do anything with it. She's lived with it. Ajja kuggalawo n'amaaso manipulating a computer. Eriyo n'omwana yali mu digital age already. Eriyo n'omwana mukwano gwange Umaru Lusonda yaga nti ye yasomesaako computer naye ng'omanyi kyasomesa. What is a computer? What is a keyboard? Ng'ali eri kati oyina essomero teriyina masannyalaze kanabi kyebadaga nti district eterina masannyalaze gatuuse Arua West Nile juzi ne bakuba n'embuutu oba amasannyalaze gigali unstable, unreliable. Actually awo wenyini wenye okutandikira dumu nali ngenze ku visitation eya muziku wange gyasomera omwami omunajja najja n'ava mu National Cultural Movement Center okutuwa ku new curriculum. Oluvannyuma nnyo nga maze kumuwuliriza nnyo naye ngamba abaffe new curriculum tefuusizza byanjigiriza kuba cheaper and accessible for the ordinary person. Actually efuusizza ebyenjigiriza okuba even more costly. Nga ayogedde byali atunnyonnyola nga nagana batadde nti mmwe kyemutakola abaana bajja kugenda ku field trips era omwana baasaba ssente zimuwe kubanga ziri mandatory ogenda ku field trip under this new curriculum. Nga nti kakakyo wa USE sente nazijjawo ezagenda ku field trip. Abazadde bangi kati bagamba abaana baabwe beetaaga amasimu okwakisesinga. Ninagana kati curriculum eno twetaaga ogenda mu digital age kubanga ensi yonna gyegenda sekiganye naye tuli gavumenti ekoze strategy ffenna tubeeyo oba waliwo abajja okubaayo n'abala basigalire. Eggwena Kisubi ku St. Mary's nga muggulawo ekizimbe ekipya batugulawo ekizimbe kyebabuddemu Dr. Semwogere. Ekimu ku mukulu Kaloki yakoze ng'akozesa his contacts naga nti mmwe wano nti kati ngenda kubafunira free internet wona bali mu kizimbe n'okwetoloola ekizimbe awo wona ba student nga internet eri 24 hours reliable. Nga nti kati amasomero gatali nga Kisubi computer 200 computers zijja kuba wano nga kati amasomero gatalina resources nga computer. Era nga bagamba kintu kimu new curriculum kyekigambo operating word new curriculum kyetwetaaza n'abakulu b'education bana we bali kane ngamba kakati nti ewaffe gyembeera eyo ndejje tulina USE nakajja ntegere nti USE ya umeya ndubugumu SS basajja batunda bakazi batwabo facilities zino bazirina tuli mu Kampala by the way leka kwogera kubala bali Galilaya kali mbadde ngenze eri kanaabi gyali nyo gyali kanaabi gyali wano mu umeya facilities ezo bazirina never tebazirina kakati bino byonna byogamba nti abaana ba digital bagende digital
biri mu Uganda entono ennyo. Kadabi yangambye nti Obongi district teina masanyalaze. Biri mu Uganda entono ennyo. Uganda esinga obunene teriiwo, terimu, eri outside. Naye abantu abakola policy tebalabika kwitunuulira ekyo, bo batunuulira at the ideal. Kubanga nyakutegeeza ne bwebanga oyogedde ku masomero gokka aga USE ne UPE facilities boogerako mpulira kati entula mwe mugimanyi nti kati entula abaana tebatuulamu desk engege ziri made si eri eyaffe budesk bwetatula nkongo otunudde ku lwawo. Concept ya curriculum ene eri participative. Tetuula ku desk zitunuulidde musomesa. Bayina kutuula ku gye bayita round table. Ne mutuula wamu, ne mukubaganya ebirowoozo ne mukola ki. Naye John, nze nafuna buli mwana abalina project mu secondary. Nze nafuna omukisa ne nsomesaako ku ssomero lya USE. Gwani Kampala. Ebisa bino? Kololo High School. Yes. Nga nina abaana 10 mu stream emu. Nga batuula ka desk k'abantu 3. Yes. Nabo basajja batu ne bakazi batu n'obalaba nga benyize. Naye nga baalafuubanye baakoze eki? Bazze. Kakati abo onookola ddi conference table. Nabo because nga basoba mu 10 mu stream emu. And it is not their problem. For them balafuubanye uniform baziguze bazze ku ssomero. Kati amasomo nga budde kutalowooza nga nti balina abaana mu class. Mu kibiina. Kati osanga class as a class, total class, nga balina abaana 5. Wangi? Yes, baana 5, baana 4. Kakati okay, nga divide baba streamings. Ne baba streaming. Kitegeeza olina abaana 10 in a single class, in a single room. 10. Kati bino byoteekawo mu police. Space yenkanawa obatuuze mu mbeera gyoyagala ejo gati byonna okutulamu. Agali wayo to do. N'abasomesa bameka. Because concept yakyo yali assuming ati buli mulundi John lwana abeera mu kibiina ajja kubeeramu ne Kibazo. John bw'atambula dde eno oli nadde ne beetooloola nga bagita cooperative learning ng'ona akola ne team teaching. Kaakati obajjewa kale kankubuulire gana maso agalina resource nga gayaza nani nabingo nani abasobola okuffordinga nti government etwadde abasomesa 5 naffe katwongereko abasomesa 5 babena abasomesa 10 ne bawadako naye amasomero getula nti ga public nti gano gali government USE gasobola ebintu ebyo tegabisobola nowekyo kati police mugikoleza ani? Okay, nkola ki ennuŋŋamu yandibadde eyamba buli omu okubanga ali on board mumuvinge naye kubanga of course bonoogamba nti abaana badde ne laptop nga namasomero gaba Kibazo bajjaga Kibazo ogulwa omwana womugulire laptop ng'ajja nayo ajja zifuna amasanyalaze wegali amasanyalaze gavaako generator weeri bajja kukanda abazadde creating the 2 words populations biri naye ate banatuka ku bigezo omusajja yagamba omusajja yatugamba wa national curriculum nti mwetaaga essomero nga liri permanently on power and internet kubanga eriyo communications nyingi ezijja from time to time nga essomero bweba teriri connected liri out of place. Omajjoni ekinsesa waliwo agamba wano nti Makerere basomanga nga abali ku political rally. Abamu bayita madirisa oli akwata omuzindaalo n'abeera nga addressing political rally. Mulanga bamulyango kati eyo ye pinako
kakati nze I was part of that rally mu economics ne mcharambire era tusomesa economics nsiwa Dr. Jemina mcharambire balinanga obuzindalo mukalakasa mchala semugerere was a higher level kakati yebwe aba ayingira engato zenga zikuba kumbaawo that mean building floor yalimbawo kata abana manye nduli ya abana banyumirwa omukyala engeri gyatambula ate muto kakati naye bwatuuka ku muzindalo yenga atandikirawo okwogera bwana bakyaseka ate nga mubeera muwogana keep quiet 30 minutes gone 40 minutes gone akazindalo ngako tekakola ki nikamukalakasa koso obuzina bw'amakeera nabo bumanyi nga nako tetemuwulira lauda ogenda kumalamu nga tolina kyowulidde nga lekikyewudde mwalinga main hall class economics eyo ngimanyi yalinga nayo political rally yajulanga abantu abana babera madirisa bweru madirisa twaga nti you studied by rumors anti obuuza akuli mu maaso agambye eki naye ndio kati embeera relayinga information nga naye tarelaying oli gyayo kwa naye kyayambanga code tutorials now they are no longer there. I don't think they still have tutorials. No, but the number issue I think improved in Makerere. I think improved with a bit of the death of the evening weekend and the number issue anti kati by and by anti kati ensimbi mwaliranga ensimbi gobi yazitwala agani muzegweze ne wange temukyalina nnyo incentive za kufuna ensimbi ezo Charles nze manyala kutunuulira the other way of that migration because one nasomera mu system eri ya analog ya blackboard ya live ne teacher yali analog second class obasali iyo nagisomera mu tu ne ate ndi muzadde mweno ekisooka waliwo ekizibu kya games these gadgets bagambye mujja kuba nankani special type I know that omanyi concept ya madrasa Aga Khan Foundation jegende sasanya ne bwebegabye tablets ziri controlled zina firewall system ya bichi byosobola okwa accessing ne byotasobola neba nabananga bali government ina edurom bagita edurom access to internet for education nibukirira wano ku Kampala parents bononya bwoti ogifuna ku wifi edurom kati bobera signed in kati universities za government zonna chizikakatako okugula internet okuva ku NITAU bwezigula internet okuva ku NITAU ke katala akasooka bobera government institution internet oyo inajigula ku NITAU kati bomalo ogigula ne bakuwa edurom kati buli asasudde Rwomushana yasasudde fees ngomwayo code access code ye mukiriza namba yonga John Kakande namba gundi mu system era bwe expiring ne access ekola ki evako oh that's the ideal sometimes tevako kati eyo nsuubira osobola ogikola ko firewall bunalinkola na Aga Khan education system nga ba firewallinga bano ba Facebook bani all social media had been firewalled until 6 p.m. Kati 6 p.m. so people can so that is a control thing and I think that can happen. China mind is biri mind esooka oyina okunonya waliwo sponsora woba analyzing a national resistance army occupation nakabanga ereta policy so kononyereze zine ensimbi ziva mu treasury yaabwe zaabwe oba waliwo wali bank sponsor that's one kati there is time when I go where project psycho 10 binibyo kuba ebitabo ebyo ngolaba ekigendererwa kyaba lisibana kufuna bitabo oba abasomesa abawandiise ebitabo ngekigendera kiri nti ani gwempadde direno the national resistance army yetunulira owanganya anafuna actually bagamba nti that gentleman gwe kugambye nti bakola da order for those gadgets absolutely so in that deal bagisonjola da eri ababuuza bamwita bambala zaabwe semakula aga nti yali kalangala mutayogedde
wekalanga manyi aganye ekisooka will school capitation grant enable schools to buy these gadgets? Capitation gw'omumanyi ojja tuwulira gwe batuwa. Will schools be able to provide free internet? Bw'eneemugula eneemubawa naga nti ekalangala ku bizinga 63 kizinga kimu kyekirina amasannyalaze nti ate biri ebizinga ebirala okunoonya intaneti nazo yakuweta makoona kati bo baba basigaddewa. ebyo byonna byogenzeemu birooto absolutely because manyi waliwo areas dream big. Waliwo areas I'm not talking about those dreams. Waliwo areas ogendamu kati nga tosobola kukuba simu. N'okufuna essimu. Oba where signals are very weak. Absolutely. And you see this is private led. Bano balina heavy systems bazitaddewo naye ogendayo essimu ne zigaana. So kati nze njagala kutunuulira kyobadde ogambako nti ono ye kyatunuulira is supply of gadgets. Actually the deal was sorted. Absolutely. Kakati tosobola kunga kibazo ojja kulinda omwana security y'omwana wo egenda kubeera mu supplier wa gadget because naye yagala abaana azigula. That's why zino laptops zebawa ba MPs tebazikozesa for some reason bitugenda bikyuka oba yagala agula endala manyi ina peni ina ki ekyo kankibeeko ekyokubiri kati there is a problem of game addiction. And it's a big problem in Japan. It's now a big problem in Britain and then ekirala mbadde nkola study mainly mu cafes zikyaliyo cafes neza botunywera zi coffee tubazita cafe coffee bars negonywa kawa gobero genze kulyayo byenda nywa kawa sebo ruwa muyize byenda ba marokoni nywa kawa kakati kawa ni Red Bull there is a trend gendo okole survey olabe bana abatero okujja ne laptops ntibagala kubaako bye bakola. They want to work from internet ya cafes oba nga bwanywa ka coffee omutunulire banga batula banga kiri abeera ku laptop eyo nga tanabagenda ku simu. The moment they open batandika ato okukola within no minute ojja kumulaba nga atakutte ki nga akutte simu nga agenze mu WhatsApp nga agenze mu these other abakozesa simu nga hotspot. No. I'm talking about and the internet is already given. Mu cafe there is already internet. Wi-Fi. But olwokuba nti laptop eno is consuming a lot of energy project kyaliko ba document or what tekitwala banga dene nnyo nga tanaba kubeera obstructed by this phone kyengeza okulaga and you raised it here ono mukande bwe yatugabira ebitabo double his money bwe yatuwera ebitabo waŋŋamba nti Rwomushana agambye gwe tokyasoma these hard copies. Why? Because of the problem of internet. No, because of the problem of these gadgets. They are and it is true. They are versionally. Yes, and it is soft. But I mean, it's the war of this generation. What is you going to be your? No. That's why you see mugenda producing abaana abali weak. Abafe baberuwe nshama babafuge. Yes. Now ekirala abwa mubajja kuvundira ddala. So ekyo genda okigoberera olabe ebbanga oliri atwala nga ali ku laptop wakola n'ebbanga lyabeera obstructed n'ene simu. Ekirala is the question of light and eyes. Myaka by 2025 nga bali kubira uli edebera uli twali turowooza bya pozi bya ba professor bani naye kakati omwana by 20 something nga amaaso gakoze eki access weri luli abantu tebakeberanga genda maaso and now there is this concept mu bisomesa teacher naye use special screen. Nesi with the computer over these gadgets. So it can be a problem. There is this other concept of the teacher
pupil ratio. What is it for? What is it? Yenkana wa bagamba nti waliwo abaana omusomesa balina okuba nabo manage well. Yes, the objective being nti omwana asoma mpola mpola nga Kakande bw'aba ali mu class emu Rwomushana who is too fast. You get it? Olema kuleka Kakande mabega. Obadde ofulumyemu naye mbadde nnyonnyola Kakande ba conceivers ba the lower secondary curriculum eno ebimu ku bye baanoonya. One is called cooperative learning. Ekyokubiri team teaching. Cooperative learning etuuza abaana bano n'obatuuza wamu ku mmeeza. Omu n'ayiga okuva ku munne kubanga eriyo atunula ku lubaawo n'ategeerera ku lubaawo nga teyeetaaga kuwandiika. Kakati asobola okunnyonnyola banne. Eriyo ategeera from peer teaching nga banne bwe bamunnyonnyola ategeera mangu okusinga. Eriyo ategeera by discovery nti wano bwe tubikola ne bigaana. Nze okutegeera zino Bunsen burner nti zikola twamala kyabya tugana nti tukyabye tulabe na mixing acids ne bako laboratory twajijira ne tugana tukyabye tulabe kinakola abapu ne tujikunye embiro nze omusomesa yaddayo mu laboratory yaddayo eri mu kasitwa kuleta chemicals nze ninzija ne mixing acids eriyo Judy gwe nasoma naye yabuza naona acid ddala ndiye tumutwale kati yeye yali musajja mugezigezi n'amuteeka mu syringe naga nti okukakasa nti akola nti wali ekkufulu gye basiba n'ebisumuzo balina wakageti we baatusibiranga naga nti bw'otonyezaawo asidi nga ddala akola ye ekkufulu ejja kumenyeka kufe tugende tetwaleka kufulu neegi kati eyo discovery kati kiri kyobadde ogamba obeera n'abasomesa currently olina okubeera n'abasomesa babiri mu buli kibiina at one time under the current curriculum. Omu support teacher ayambako ate tekuliko ayimirira ku lubaawo kuwandika tusomesa bwe twetoloola bwe numbers zetuyina kateera mpungu jemanyeyo obugangali wa kachindo kikarara abatayina mazaka ate assuming nti ne mindset y'abasomesa abo eri na teamwork otherwise bayinza kuba mu babiri naye nga nedda John basobola okukola bwe bati naye mulago mu hospital abe mulago banzikirize nga bateekeddwa okubeera ku kitanda kimu abasawo babiri. It's intense at every particular time buli omu ayambe munne kati nga beekolamu omulimu they are very cooperative nga bagambagana naye omanyi kakati gwe ogenda kukola 24 hours nga tojjeeko kigere abadde alina okurelivinga tajja nange abadde alina okubeera patnawo tajja ti ekitanda kimu bibiri bisatu tubikulekedde ochape olunaku lulamba okafiremu kakati akyo kitegeeza nti tukuwaddeyo off za nnaku 3 ogende mu kliniki Rwomushana Health Center n'omulala ajje achapebwa nnaku 3 nabo bali cooperative concept ya babiri at a time aliyomu ku bitanda bisatu n'omusomesa ajja gamba Rwomushana kati gwe chapa weekend Kibazo ekirungi for the private so the larger is the camera so the teacher aba mu office na tunumya mu camera wabera wazi soma teacher tajja na baha ya ringa for the private because of the cost they will not have those teachers so wawampereza wano message I don't believe it's possible. Agambye nti mwogera ku numbers yayina abaana mu ssomero wano eri tulinanye head teacher wali omukyala kato omukwano gwange Kampala Parents School nti they have 90 children in a stream and you're talking about elite school Kampala Parents I don't know whether kituufu naye mukyala kato ajja ku that is it abo nabo batono nnyo kakati batono
abaana bange basomerayo kati ebiveeko Bakende olowooza nti Kampala parents yakasore bwerere original byakyuka so kyemalengeza okukulaga bw'ogamba nti ogende digito ne bw'obanga ogenza assuming kati era mpungu giwadde digito kiki otegeeza otegeeza nti Katera mpungu ali wammwe because you see even under the other books ebitabo byaffe bya Nairo English course zigenda soma buli mwana teyabeera na kitabo kye. It was not possible then ngata ina government yobote that cared. But now what are you suggesting? Chogan bulikana kana abera ne kubanga government eyo yasobanga n'ogaba bisomero nebwe emipira gyo kuba nebitabo byetwandikamu exercise books nga waloneza mathematics Government of Uganda not for sale walone ebitabo specifically nga bya mathematics mwe mwatta book bank twagenda okujjanga book bank sente mwazi no so katogamba akola muje sasumira bad as it was a yobote it was buying books for every student ne uniform for every course ne uniform ne mutwala ebitabo ndibota era bikyalieka ku mulembe gw'Abarwomushana ne baleeta bano ne bajja mbu simanyi sente bazituwenga za banka wizimushega twakirwanyisa so chengeza okukulaga nchola Amin bagala yagoba vice chancellor naga namubuza you mean you don't know doctor can forget therefore needs to revise fired bitabo tubireka no mbuku bank so chengeza okukulaga chini how are you now going to use these gadgets because if you are not very careful it will be abaana 10 ku laptop emu bagita laptop not lab wala nokuchimasi olonga nyagiguze government ana yebikosa okuyimba izo zengambye atete tuchayinza under the national culture mdibamuseba chichi cheguze yali sorted era they are on high seas chiwa no they are going to be delivered if they can bwanga basobola okwetuga ne batingana boka olwa mosquito nets just the mosquito net. If the state of the Republic of Uganda can't distribute mosquito nets and bicycles, bicycles, it was air supply. Nakwata ne PS exam 7 zetages gena mbayiro sibe abantu abayena at radio what how can it handle how can asente baz releasing ezigura radio by the how many pupils do you have in primary school? 8 million. And Logant NRA 8-9 million ina capacity okugula 8 million at least half